kwaliko Kakande omumanyi bulungi nnyo ow'okubbi kwaliko Bujjingo Kananiland kwaliko Deo Semakula Maganjo kwaliko Musumba ono w'Emutumbe Tom Mugerwa oyo amuyita Mulogo mwakwesa amaddogo kwaliko Musumba Kayiwa owa wano Namirembe Christian Fellowship ng'oyite nakulabye wa Namirembe Namirembe Pastor Kayiwa kwaliko Kayanja kwaliko waliwo oliyo w'egundi oli Tom ow'eri waliwo Sembera ya Tom Sembera Nsambya kwaliko Abasumba bangi byakola kibyateekako kaakati linda bonna bakuwanga ndaba list of pastors betutalina kukkiriza mbe nina okunoonyerezaako era nga nina okubeera ready okuhostinga abantu abava mu bantu abo nga bannabbi ba bulimba ye bw'atyo nga babayita kaakati nafuna obuzibu bumu waliwo abaana be nali nina okukwasibwa balina okutandika nabo ensi ebalabye nga balumiriza Musumba Kayanja nti yabali ebisiyaga ompulira ekyo kaakati era n'omwaka guno bwe naddayo bantegeeza nti abaana bali b'otaakolako program weebali twagala abaana abo obaleete twagala kusinkana abaana bano obaire ng'otandikirako okole program okulaba nti obakola ki obateeka ku mpewo ompulya bulungi nnyo muganda wange naye nga kaakati ne tukaanya ekya ssente ne tukaana agamba ssente you're going to get your money ogwo mundi gwakusatu akusinkana gule gwasooka ogwa TV to radio akomyewo ku bisiyaga okitegedde kati okitegeera bulungi kaakati so kati abaana ne babaleeta abaana abo ne babakola ki babaleeta bwe babaleeta abaana abo ne bakola ki ne babandaga ku lw'okumeka the following day that olwokubiri bwe babaleeta abaana abo abaana nga ebigambo ebyokwogera byakubateekamu buki buteesi mulina obbateekamu ebigambo ebirumiriza Omusumba Kayanja nti yabalyaki ebisiyaga obitegeera ebyo naye nga program gye nali nkola that day ebimu ku byampeebwa byakukuba basumba eruli erimu eyasooka ya radio teyalimu byonna byali byebimu kakati this time round I was informed nga ngenda kuweebwanga abantu direct abakuba abasumba I was even given a list of pastors benina okuba nti nja kuba ndina obbanoonyerezaako n'abantu babalumiriza weebali so I was given a list of pastors I want to inform you nti nze sinywa mwenge ontegeera ntegeera bulungi bw'oba oyogeranga nange ekintu kyonna kyonna kyogere ng'okimanyi nti gwogera naye alikodinga era one time aliyogera nti wayogera bwoti so byenjogera bwe bityo bibiri we agreed list nampa y'abasumba benina okukuba then when we met that time naye kwe kuŋŋamba nti kati kyayagala tukole ayagala program sente zigenda kunsasulwa naye ayagala program gye nakolanga ku radio yokka mbeere nga njikola ku radio ne ku TV nga mbeera ku radio kuba wali nali nkola ku radio kwokka top nga mbeera ku radio but we telecast it live ne ku TV kumpewo ku TV kaakati awo kalumanywera we yaviira awo bwe yampita twali mu meeting nze n'abalala be sijja kwogera kuba nina ensonga sijja boogera naye nga bwe twali meeting eyo njabba kubuulira ng'agamba bw'atyo yayita bano abakozi ba TV babeerewo manager wa TV n'abali bakulira TV babeerewo nga tukkaanya ku ekyo nti kaakati abandaga program gye nkola ki gye ngenda okukola bagiteeke nga live ne ku ki ne ku TV yes kati bwe yampita
I came nga mmanyi nti kolo tujja kuvaawo nga tukanyiza ku kyesente zange ziri ezaasigalayo enkadde ekyo yakyogerako katono nnyo ne tukola ki ne twawukana. Jjukira nze ndi mukozi wa kyaki siri wa radio nti oba nja kgenda eri bamaneja ba radio babanje biki ebyo bansasulira eri nga bawasasula abakozi ba radio. So kaakati ekyo teyakikola ki teyakyogerako n'ansuubiza mu maaso. Kati bwe yansuubiza mu maaso I remember omulundi gwe twasembayo okusisinkane naye yali ava na ku njiri nampita ne tuyimirira wali waggulu n'agoba abantu bonna nze ne tuyimirira naye wali waggulu ku lukuubo emabega b'ofiisi yabamanyi yaawo for a long time n'ambulira dule I'm going to do this akubaganye I'm going to give you this I want you to do ABCD bino obitegeere bwe bityo we sat I think I have nebimu nja kuwaka ebifaananyi oba oliawo I think I have some recordings oba nga tuli naye ndowooza but we've ever met. Sumba neekwekako olwa covid tetulabagana naye olw'okuba kati waliwo covid biki ebyo si ye mwangu w'okulaba Musumba Ssennyonga ne bw'oba oliawo ajja bw'ati ne bakugoba muveeyo tebakkiriza ne bw'oba mukozi we oba oli mukozi muntu ne bw'ogendayo kati saawa eno teri mukozi wa Musumba Ssennyonga asobola kuyimirira awo n'ava eri bw'ati ne bagamba nti obeera awo no babagoba mwenna ne muvaayo bw'abajja mu lukuubo basooka bagoba mwenna ne muvaayo mu lukuubo n'akola nali mukama wange yali omu Pastor Jackson Ssennyonga yeka bw'otuukirira nze nali ku top radio ebbanga linakolayo nga nze nina office yange era eri mu church munda abo bamaneja ba top radio abakozi ba top radio bonna abo negundi obaali gye bali abo Dasani yali yavaayo bano ba Kamagu ba Mubiru kati Mubiru was the waliwo manager yaliwo ebiseera eby'omukyala nga Mubiru tannafuuka ne abo bonna nze nga tebamanyi. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwe eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga mu surveyor weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya banange mwebale kutugoberera tubaaniriza mwebale tuwa feedback oba response n'obwo obubaka bwe tubasuubiramu obubaka obwo bututegeereza ddala kituufu nti mugoberera we mutategedde ne mubuuza obuwabuzi ne tubufuna ate era nammwe abayomba kya buntu kubeera si kugaa nti buli kaseera mugenda kubeera mukkaanya naffe ate era naffe tetusuubira nti tugenda kubeera nga tukkaanya naye ensonga ze twogerako ku Uganda ey'enkya ze tusuubira nti emirembe egiriddawo gijja kubeera nga gifuna ekyokuyiga sinakindi okubeera nga tugroominga mu kaseera kano. Nze muzzukulu wa Gamu nga Moses Wamala
era ntera nnyo okubategeeza nti ensonga ze tweta ku mukutu guno zirwawo nnyo okulabikira ku mikutu emirala tetukyamukkiriza tetukyamuka nnyo yadde nga audience esinga mu ggwanga Uganda bategeeza we are a very excited audience buli kaseera bivulu nation ne tutawa attention that it deserves ebintu ebyamakulu. We need an analytical eye ku nsonga ezitukwatako ezituzimba ng'eggwanga Uganda, of which we don't pay attention to detail. Ku nsonga ezo tubeera mu kwepiikya kola kutya eno amafuta bwe galinnya, omusolo bwe gulinnya, commodities oba ebyamaguzi bwe birinnya, emiwendo gy'ebintu girinnya, mugenze mu kwepiikya and you don't focus on the core issues. So y'ensonga lwaki twogera ensonga ssemasonga ku mukutu guno bwe zibeera ez'enzikiriza ne tubaga nti ono abafera ono ababba kuba tukola nabo ate era tubamanyi era batukozesa. N'olwaleero ali mu kamera nate ali ku bench si mupya mu maaso gammwe ate era ne mu ddoboozi tagenda kubeera mupya abazze bagoberera amawulire good journalism ebbanga ddene. Ye Matiya Kyowolo otudde abazze bagoberera episodes ez'enjawulo the art of investigative journalism omukulu ono obeera nga wadde ogoberera amawulire amalungi onzikiriza omumanyi. Omukulu ono munnamawulire be bamu ku abo be tuzze tugoberera ennyo n'oga yes sinakindi nandibadde nga nfuna akakisa n'embeerako nga ye okumwemulatinga abajjukira program abafere b'ekibuga. That was actually a program generaliza. I was in from form 2, 3, 4, 5 wawonna was if I'm not mistaken mukyale ye matuganga buli saawa ssebo zaalinga 3-4 ng'omusajja sebajja saawa 3 paka ku saawa 4 yes ng'otukwata sewo n'enkyamu neerunadda ne Matiya omusajja ono yateeka yakubunkeeke n'empulira abantu bangi abazze ba inspiring okukola amawulire ba Alan Kasujja okulu Shaka Sali naye nze wano mu Uganda nempulira abantu abakola amawulire agakuinstiring okuwuliriza radio essaawa namba otudde owuliriza waki ekyaddako n'akuleetera episode nga 8 mu mwezi gumulyoku abasajja bano bannange n'olwaleero nzaamulina y'olwaleero si yakufeerawo oba kugamba nti tugenda kwogera ku byaffe nno tuyinza okubeera nga naye ku side tujja kukwatayoko naye tuli mu nzikiriza. Ensonga mwazirabye letters of service omukulu bamusavinze Pastor Jackson Ssenyonga ng'amugamba nti sewe ebigambo by'ozonjogerako kalebule nti ndi mulimba sisasula abakozi nkozesa eddogo n'ebintu ebiringa ebyo byonna wasiize ettoomi n'onkwata n'onsiiga enziro era n'amukuba n'akwatisa ttiimu y'abannamateeka n'amugamba ssebo baabo ojja faafagana nawo bw'oba tovuddeeyo ku kwetonda oba clarifyinga bukadde 10 bw'obeera tobulina tugende mu kkooti tubbiisanye we tugenda okusinziira n'ensonga endala mpitirivu. Mukulu wange nsaba osoko namusize kubatula ku Uganda ey'enkya nate tugere mu maaso ssebo. Neyanziza omulabi wa Uganda ey'enkya erinnya nze Henry Maganda. Nti Matiya Kyowolo otudde nalyo lyange naye lyajja ate ne liwamba abantu bangi era ne bayitegeera eriyo n'abamanyi lya Maganda bangi oluganda lwange mu radio ze nasooka okukolerako nali nkozesa mannya Capital Radio we nali Capital Radio we nali ku Dunamisi Emukono we nali ku Radio Sese we nali ku najjanga nkozesa erinnya lya Henry Maganda. Yes kati bwe najja ku Kingdom FM ewa Bishop Kiganda ye nampa erinnya lya Matiya Kyowolo otudde. Bishop yalikuwa yateekawo enkola nti abakozi nga atuggyako amannya gaffe n'atuwa amannya agage ye gaayiiyizza. Tetumanyi lwaki kyali bwe kityo. So kati awo emyaka gye nakolayo 7 nali nkozesa linnya lya Matiya Kyowolo otudde. So kati program gye nakolanga abafere b'ekibuga nejja ne shooting Abannayuganda ne bajagala nnyo erinnya ate nga terireka wansi buli bokola ekintu nga kirungi n'erinnya ligenderako bwe erinnya era ligenda ne balitegeera. So kati kwe kuba nti abantu bangi abo abangobereranga okuva emabega baali bamanyi lya Maganda nga lyange. Yes but remember radio si ya TV nti omuntu aba takulaba kati abamu baawuliranga Matiya Kyowolo otudde nga balowooza mulala but I'm the same person. Kati kyovola bwe navaayo ne tugenda okutandika Delta TV nga mwami abbe mukiibi atututte tutandika Delta TV ate naddamu n'enkozesa
Henry Maganda Matiya Kyolotudde. Nali ne ndikomyawo erya Henry Maganda. Bali ali likutte. Kubali ali likoze ekirikutte nga sobola ddire kabule sirinnya lyange nalikolerera. Bino si kyangu okuzimba erinnya naddala media. Tuli bannamawulire bangi. Niyo okubeera abantu ne babeera nti bakwenyumirizaamu bakumanyi si kyangu. So kati sebo amannya bwe nti wentuko okuba nti nze Henry Maganda Matiya Kyolotudde. Yes sebo. Mwakola programu eyo ebbanga eriwerera ddala sijja kulimba mu Lungereza tuyinza kiga ardent follower nga kizibu nnyo okusubwa abafere b'ekibuga. By the way, that was a program ndoza Ipsos yafulumya nga reporter nga mushooting agulu mwaka ku mwaka. Tewali program mu radio z'abalokole yali ewuliziddwa abantu bangi kutuuka ku program yange gye nali nkola. Nesiza abalokole zokka program eyo ya okay. Ate tewali program yawulizibwanga nnyo mu Uganda wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 ez'ekiro okusinga program afere b'ekibuga. Ipsos reports zonna nga zikola ki? Abantu bampuliriza. I'm proud, I'm very much happy nti ondabye bwe ntuuse wano omukulu oli gwe olabye nga ngenda okubuuzaako. So nagamba Matiya Kyolotudde ko nziyenze muzeeyi nagamba wow. Janso okulaba. So I'm proud. Kintu ekyo by the way nkigamba nnyo bannamawulire basinga nti bw'obeera ng'oli mu bantu and many faces can recognize you. Ekintu ekyo bannange si kyangu. Kinyumira nti wano we tuzze kati gw'olaba si buli omuntu asobola okujja n'abeerawo n'atulanga bwe tuli. Olabye nina kintu kyonna kyonna? Nange ndi went of free. Yes, olutuuse okedde buki bonna konze please mba nkomyewo waka. Buli omu ammanyi. Amalala togenzaago amalala agafeemu ago agajjira ku feemu. Na nedda kaakati olabye omukyalo oli wensanze wali. Waliwo n'asikaali wa wano oyo asikaali abadde wano kuva 2011 mikwano gyange. Amalala nze ntambulira nnyo mu program ogimanyi gye nali nkola. Ntambulira nnyo mu bantu ba wansi. Erina okusigaza ku ground ofune ekituufu. Singa nali neetekamu amalala mbundi w'amaanyi singa nagwa. Buli bwe weetekamu amalala abantu bano abasigadde aba wansi oba obakola ki? Oba obejjako oba obatiisa. But you stay calm omukyalo owulidde emboozi gye tusisanze naye simple. Obulamu bunyanguyira. Omu ku mikwano gyange mu media nza katongole omutongole yanga bino it is all vanish. Bobo yagagenda mu katale genda be free. Bobo yagatamza bigere you're nothing actually after all. Nze nina omukisa. Olwaleero nkweseza taxi. Nkukubidde essimu. Nkweseza taxi. I feel very much comfortable okuva ewaka. Nentambula mu bantu ba bulijjo naddala nga tebammanyi. Oitegeera naye lwakuba kizibu nnyo nti bwe nagenda ate ku Delta TV abantu bandaba. Nenyumirwa nnyo okutambula abantu abulijjo n'ogendako ba mu butale. Nze ngenda mu butale n'oyomyako nabo abo abatunda ennyaanya n'ojokinga nawe kitegeera. Kikuyamba okurelatinga n'abantu, kikulamba okwongera okutegeera kuba ffe nga bannamawulire tulina okubeera eddoboozi ly'abo abantu abatalina ddoboozi. Kati woneetwalira waggulu bannaffe bano abali mu mbeera eya wansi ojja kuba tosobola connectinga nabo. Actually bw'oyogera ku ekyo yanga tugenda kumulama guli gwennyini bannamawulire abamu tebakitegeera nti okutegeera ne sat okuconnectinga nayo obulungi nti bwe mba njagala okumanya nti ddala ekituufu ebbeeyi y'ebintu erinnye tekinkosa kugenda ku sampling amaduuka 10 obutale ne mu Wuuno ntuuke ku ground manye nti ngenda okwogera ku mpewo. Obuuze karoti kati 10 batunda mmeka mu katale Nansana mu 2012 zaali mmeka mukono mu katale k'omukame karoti 1200 bakuwa mmeka. You understand? Ekyengera mu katale karoti batunda batya nobeera nga at least oli informed ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo. Ebimu sigenda bikubuza ku ebisinga tubimanyi. Tuze tulapa vlogs ez'enjawulo ne baganda bange abalala about engage over Pastor Kigana n'ebirala naye tugenda kusooka kusimba essira ku Pastor Jackson Ssenyonga kuba ye main issue main point byebyandoza tuyinza obireetamu nga reference. Obuzibu ne Pastor Jackson Ssenyonga kikibuvaawa era omukulu ndoza ntandike wano wali okwataganyeeko naye omumanyi era mukwatagana mutya? Okay. Pastor Jackson Ssenyonga yali no December 1, 2020.
December ya 2020 mba ndi awo ng'essimu yange evuga. Jjukira nti mu October Pastor Yiga yafa. Ow'Ekawaala. Pastor Yiga bwe yafa mu October wa 2020. Pastor Ssenyonga n'alabikibwa mu mirundi mingi nnyo ku mutimbagano nga avumirira omuntu oli eyafudde. Akyo sina kuvumirira n'okusanyuka yasanyuka nga afudde. N'avuma n'akola biki byonna. So society neevaayo n'egamba nedda bw'obanga oli musumba ekyo si kye waali badde okola. One n'egamba ne mu buntu tewaali badde ng'ojjaguzanga munno akoze ekyafudde. Two ekyokusatu ne mu Buganda wano tebajaguzanga omuntu akoze eki nga afudde. Kaakati abantu bwe baavaayo nnyo ne bamubeera nti bamuwalalira ne batuula ye ne bantu be ne bagamba kati musumba bw'oba oyagala osigala ng'okuba bannabbi abo ab'obulimba gwe kiveemu ng'omuntu funayo munnamawulire ajje ku radio muteekewo program ye yaaba akuba. Yaveeyo fesi eri eveeyo ey'obusumba bavaayo kati ofuneyo munnamawulire gw'oba oteekawo nti gwe by'oba oyagala okwogera biwe ng'ono munnamawulire ne bwino yenena but kitwale nti munnamawulire yayogera si gwe akola ki. Kuba munnamawulire emirundi mitono nnyo batwesiga balowooza tetulwana ntalo era nga bwe kiri oleeta information mutuna eri credible mutunaga yes. So kaakati mu December nafuna essimu ng'enkubirwa ngenda okubuuza omukyala nzaani n'angamba ye Angela neerabidde erinnya eddala. Ne abasabirewo omusumba Ssenyonga bammanyi n'angamba nze Angela ndi personal assistant wa Pastor Jackson Ssenyonga yegwe Matiya ky'oluddeko nze ye nnyabo. Musumba abadde agala okwogerako naawe okusinkana. Nti nali mazeeko emyaka ndowooza ng'emeka nga siri mu mawulire myaka over 3 nga siri ku radio zonna. Radio gye nasembayo okukolera nali manager waayo eri East ye waffe bagiyita Eastern Voice. Kati nali nga ndi ku byange nkola byange. So bwe yampita ne ngamba nti konzoke ne mbawo olunaku ne ŋŋenda. So bwe nasinkana musumba Ssenyonga n'aŋŋamba wano Makerere Kavule ku church n'antegeeza ayagala kumpa mulimu nkole program nti baamutegeeza program gye nakolanga edda ku Kingdom ey'abafere b'ekibuga. Nti ne mwennyini yali tagifollowing olwokuba teyaliiwo naye baagimubuulirako yali ajagala concept kati nga ayagala ngireete wano ku top radio mbeere nti nsobola okugikolanga nga nkuba abasumba abo abafere bayita bannabbi ab'obulimba starting from Yiga. So kaakati radio gulinga abankitwala ntya simanyi kyakola ki kati nze engeri gye ndabamu radio media naddala electronic media radio TV sigendayo kyantirwa ssente zokka nnyumirwa n'okunyumirwa kyenkola okitegeera. So kati saali kubanza emyaka gye mmaze nga sikola mu radio ndi bulungi siri bubi okitegeera. Naye I miss that touch ayokubera microphone kati nakiraba nenga because I think let me go back okitegeera after emyaka giri 3 nga sikola ki nga sikola cause I think let me go back lero kati ku microphone I feel it ate ngera nji missinga. So twagane musumba ne tukanya it was in November December ne mugamba katandike n'omwaka nga gutandika 2021. So kakati omwaka bwe gwali gutandika era ne tukola ki ne tukwatagana naye twakanya naye ekintu kimu kye yaŋŋamba I'm not answerable to anyone at the radio station. Okujjako ye mwennyini kwegamba manager, station manager, general manager yali teri ankwa nali mukama wange yali omu Pastor Jackson Ssenyonga yeka gwotuukirira. Nze nali ku top radio ebbanga linakolayo nga nze nina office yange era eri mu church munda. Abo ba manager ba top radio abakozi ba top radio bonna abo ne gundi obaali gye bali abo dasani yali yavaayo bano ba Kamagu ba Mubiru kati Mubiru was the waliwo manager yaliwo ebiseera eby'omukyala nga Mubiru tannafuuka ne abo bonna nze nga tebamanyi nga soogera gye bali nga tusisinkana nga abantu kaŋŋambe nyaga simanyi bwe mba nkyoga naye nga si bakama bange kaŋŋambe kati nze mukama wange yali Pastor Ssenyonga lw'ensonga program gye mulimu ogwali gundeese gwali gwa church.
Okategedde? Yali church project. It was a church project. Not a media gundi. Era nze nga tonsanga walimbo nzize mu kitabo ky'abakozi ba radio top simanyi ontuuse no. I had my office, I had my team nga mukama wange nze nga kyendeese mukama wange kyampadde okukola kyentwala ku mpewo. So Musumba Ssenyonga was my boss. So twamaliza byonna ne ntandika okukola mwezi gwali ndowooza gwa covid Feb 2021 kwe kutandika okukola. Ntandika okukola ne nkola program nga bagiyita abafere mu ggwanga. Wali mwajjako kibuga ne mukigaziya ne kifuuka broad. Yes, kuba bwe nagikolanga ku Kingdom nagiyitanga abafere b'ekibuga. Yes, kati wano bwe najja wano ne njijjako ekibuga ne njigaziya. Nefuuka nationwide. Nebira nti abafere mu ggwanga. Era I remember bwe nali nakagitandika eriyo bwe yasolozaako abasumba bangi nnyo ne bajja ku kyaki. Nampita abasumba bonna bantegeere so that abaawa. Olunaku olwo yayita abasumba nga covid eri byali bikwatagana covid bwe bityo. So bwe kityo bwe kyali. So nentandika okukola bwe nakola programu eyo covid najja second wave. Okitegeera? So mu mwezi ogw'omwenda awo gwa munaana ne stoping okukola. Gwa mwenda kubanga I lost family members babiri. Tulina mama waffe yafa ne kazini wange n'afa. Ebiseera ebyo abantu covid oyo omukambuye yaddako oyo. Kakati ate nga manja kati ebiseera ebyo ate nina natunda emmotoka kati ng'okutambula ate kunzibuwalira entambula teriiwo ate nkola kiro. Okitegeera? Ate program gy'okola okuba bantu kakati nenfuna obuzibu kubanga nga entambula nzibu ate nga manja ssente. Musumba nekwekako olwa covid tetulabagana naye olw'okuba kati waliwo covid biki ebyo si ye mwangu w'okulaba Musumba Ssenyonga ne bw'oba oli awo ajja bw'ati ne bakugoba muveeyo tebakkiriza. Ne bw'oba mukozi we. Oba oli mukozi muntu ne bw'ogendayo kati saawa eno teri mukozi wa Musumba Ssenyonga asobola kuyimirira awo n'ava eri bw'ati ne wagamba nti obeera awo. No. Babagoba mwenna ne muvaayo. Bw'abajja mu lukuubo basooka bagoba mwenna ne muvaayo mu lukuubo n'akola ki? So kati si ye muntu omwangu ow'okuba nti osobola okukola ki? Osobola okusisinkana. That is him. Wantiisa nkolaganye n'abantu ab'ebitiibwa bangi. Nakolerako Minisita Tim Lwanga nga tutandika radio Sese e Kalangala. Was a powerful man. Ne Minisita twali Mr. Tim Lwanga, a very good guy. Musajja wa bulijjo. Ate nga yali Minisita. N'abasumba nakolerako Bishop owa Prayer Palace. Bishop Rivers. He's a good man, very easy. Talina bino adduka biki ebyo tabagoba. Nakolera Omusumba Kiganda oyo wa bulijjo mu office ogenda no muvubuka munnaffe muntu wa bulijjo nga ebizibu bibeerawo naye nga wazanize guy Kiganda taliiko. Omanyi njagala nnyo omuntu nti omuntu wadde abeera n'obuzibu naye bw'abeerako ekirungi highlight it. Yes. Ogenda mu office ne musaagamu kaawo. Omusumba Kiganda nze ate nga office ye ne bw'ajja bw'ataliiko ebyo byakugoba bantu biki. Okitegera I've met abasumba bangi besisinkanye ab'amaanyi wano. Ne kati Musumba Ssenyonga ye ate wanjawulo wantiisa babagoba vaayo kati n'otofuna nakakisa ky'ovoola. Abadde kyabaga ati yoto kyantiisa nnyo ennaku zino. So kati kyantiisa nti nakola emyezi egyo gyonna sisasulwa biki mukadde kazibu bawoza lindako covid agire tujja kukola ki? Kati ogwo omwezi gwali gwa munaana ogwakumeka. Wafunako interface naye wali eri yabbanga kiwano akuyise awo ebbanga interaction yeyo ng'akyakwewa yalinga yabbanga kinga eyembera tenajjawo mati. No, we met like 3-4 times. 3-4 times. I remember omulundi gwe twasembayo okusisinkana naye yali ava na kunjiri nampita ne tuyimirira wali waggulu n'agoba abantu bonna nze ne tuyimirira naye wali waggulu ku lukuubo emabega mu office yabamanyi yawo for a long time nambulira dole I'm going to do this akubaganye I'm going to give you this. I want you to do ABCD obitegeera. Bwe bityo we sat. I think I have nebimu nja kuwaka ebifaananyi oba oli awo. I think I have some recordings oba nga tuli naye ndowooza but we've ever met.
twasinkana naye emirundi akuyita could give me instructions kakati nina abantu bano njagala okole boti ne boti kakati kino okitegeera ekyo kati ogwo omulundi nensooka nenkola kinaye nga omulimu gwe yampa ebiseera ebyo ekyasinga okundekesaawo n'omulimu kati awo nensooka nenyimirira ogw'omunaana program teyaweza mwaka it was like for 7 months watandika mu gwakubiri nakola ogwokubiri gwakusatu paka mu gwa munaana awo nga gugwako gwa mwenda kakati awo ojjukira bwoba ogoba amawulire ingini Mr. Badagawa yali executive director wa nagundi oyo bwe yafiira oyo White House then I resigned ebiseera ebyo kuba kanalina sente biki byonna netunzeeko emmotoka omulimu nkoze emyezi mingi sente zijja so nenstopinga kakati bwe natuula 2022 bwe yatuuka ne bankubira essimu era ne bampita kakati bwe bampita ne bambuuza Musumba agala okoma ekiki kyennyini ne bagambako nze ekizibu kyange kya sente nze sente zakola ki sente nkoze ebbanga sisasulwa agamba no you come agala kwogera naye kati then when we met that time naye kwe kuŋŋamba nti kati kyayagala tukole ayagala program sente zigenda kunsasulwa naye ayagala program gye nakolanga ku radio yokka mbeere nga ngikola ku radio ne ku TV nga mbeera ku radio kuba wali nali nkola ku radio kwokka top nga mbeera ku radio but we telecast it live ne ku TV kumpeo ku TV kakati awo Kalumanywera we yaviira awo bwe yampita twali mu meeting nze n'abalala besijja kwogera kuba nina ensonga sijja boogera nenga bwe twali meeting eyo njabba kubuulira ng'agamba bwatyo yayita bano abakozi ba TV babeerewo manager wa TV n'abali bakulira TV babeerewo nga tukkaanya ku ekyo nti kakati abandaga program gyenkola ki gyengenda okola bagiteeke nga live ne ku TV. Yes kati bwe yampita I came nga mmanyi nti kolo tujja kuvaawo nga tukkanyiza ku kyesente zange ziri ezasigalayo enkadde ekyo yakyogerako katono nnyo ne tukola ki ne twawukana jjukira nze ndi mukozi wa church siri wa radio nti oba njagenda eri bamanaja ba radio babanje biki ebyo bansasulira eri nga bawasasula abakozi ba radio so kakati ekyo teyakikola ki teyakyogerako nansuubiza mu maaso kati yansuubiza mu maaso ne tukkaanya ne the following week nga tugenda kutandika ki program eyo naye wali mu kwawukana bwe twali meeting ikiro olunaku olwo twatula na wano mu maaso ga church ya Christian Life Church waliwo kagundi bwe katika shade awo pastor watera okutuula bagoba wa abantu mwena ne mutuula butuuzi awo naye naawe so we twali n'abo abantu balinga 1 2 3 4 5 ne Angela ne mwenyini Musumba be bantu mukaaga so ekyo bwe kyali bwe kityo nenvaawo navaawo nze mu mutima byonna byonna ebyayogerwanga nga nze najja kubanja sente zange ekyali ekikulu kati ate bwe twatuuka nga baŋŋambye kati program gyenkola egende ne kuki ne ku TV naye nga program gye nali nkola that day ebimu ku byampeebwa byakukuba basumba eruli erimu eyasooka ya radio teyalimu byonna byali byebimu kakati this time round I was informed nga ngenda kuweebwanga abantu direct abakuba abasumba I was even given a list of pastors benina okuba nti nja kuba ndina banoonyerezaako n'abantu babalumiriza weebali so I was given a list of pastors I want to inform you nti nze sinywa mwenge ontegeera ntegeera bulungi bw'oba oyogeranga nange ekintu kyonna kyogere ng'okimanyi nti gwogera naye alikodinga era one time aliyogera nti wayogera bwoti so byenjogera bwe bityo bibiri we agreed list nampa y'abasumba benina okukuba kwaliko Kakande omumanyi bulungi nnyo ow'okubbiri kwaliko Bujjingo Kananiland kwaliko Deo Semakula Maganjo kwaliko Musumba ono ow'Emutumbe Tom Mugerwa oyo amuyita Mulogo mwakwesa amaddogo kwaliko Musumba Kayiwa owa wano like Namirembe Christian Fellowship ngoyite nakulabye wa Namirembe Namirembe pastor Kayiwa
kwaliko Kayanja, kwaliko waliwo oliyo wegundi oli Storm oweri waliwo Sembera ya Tom Sembera Nsambya, kwaliko Abasumba bangi byakola kibyateekako. Kaakati linda bonna bakuwanga ndaba list of pastors betutalina kukkiriza mu benina okunoonyerezaako era nga nina okuba ready okuhostinga abantu abava mu bantu abo nga bannabbi ba bulimba ye bw'atyo nga babayita. Kaakati nafuna obuzibu bumu. One, bwe natunula ebyampeebwa najjukira Kirumira. Najjukira Kirumira. Kirumira was my friend. Kirumira ali mukwano gwange nnyo. Ate Kirumira byayogera yefaananizaako ebitundu 9 ku 10 ku bye nakolanga programu afere b'ekibuga. Kitegeera ekyo. Era lumu twasinkanako naye ne mugamba Kirumira kendeezaamu atawulira. So najjukira Kirumira, nenjukira abaana bange. Ndaba nti omusajja ono ampa butwa. Kubanga nalina omukisa nti nali nkola ku top radio ng'abantu tebandaba face. Naye nzije ku radio nkuba omusumba Kakande nga gwe nkuba tewabeera mayiro okuva wali nga bandaba bwe bati ku TV. Nfulume wali bwe nti nzije wali ku muyembe ku kkubo n'emmotoka yange. Abantu Arsenal yakubye Manchester goolo nnyingi nnyo. Egoolo zabadde 3 ku musibwe kiri. Ajwawe yanti eri abalwanya olw'ekyo abagize omupiira naye nga tatuukangako na kusaawe ky'ennyonyi entebe kulinnya agende. N'ab'ekyayi obw'ekyayi bayitirivu bangi nnyo. Kati oba omuntu asobola okukuba munne n'amukuba n'olubalo olwa ttiimu y'omupiira kugyogerako bubi. Kati oleeta maganda akuba abasumba bano bonna ab'amaanyi. Jjukira ye bwe yakuba Yiga ne bamuwalalira kati aleeta nze gwe abaakola ki? Kati kitegeeza kiso kya mbuzi kijja kuba kijja erinze. You understand? So nebaza Katonda nti nze yampa amagezi. Nentegeera nengamba ko nze no this is one man. Ate namunyiigira nno kati kankikubuulire. Namunyiigira olw'ensonga nalaba nti musumba Ssennyonga yali anfudde nga ekinyeebwa bw'onookikwata n'okiteeka ku kamasu olaba oba emmese n'ekirya. Yali akutadde ku tosobola kuba musumba Kayanja eri abantu abamukkiririzaamu nga bo tebajja kuwulira kira kyo bajja kulinda wali ng'ova ku TV bakubalule. Tosobola kuba musumba Kakande, tosobola kuba musumba Bujjingo, tosobola kukuba nga gwe oli gwaleeta n'obalula musumba Bujjingo ng'ali wali kumpi. Ayina abantu abamukkiririzaamu musumba Bujjingo. Oitegeera ekyo. Tosobola gwe kukuba musumba oli ani ono Mutundwe. Otegeera abantu eri abamukkiririzaamu. Kati abantu bwe balaba amaganda nti okubye Bujjingo mumaze ozze ku Kakande bakulaba otandika Ssennyongoloza bakuleka bagamba katono aliseewo toba malaayo. So abasumba abo singa nali ngenze n'omulimu ogwo saali bamazeeko singa siriiwo. Musajja yakuteeka mu mundu mu bunnya bw'empologoma bwennyini. So kakati kye nakola nabawa yaŋŋamba nfune n'abaana nze abange nga 2 ab'amawulire be mba nsindikanga mu zikyaki ezo olw'okuba nze bajja kuba bammanyi. Olw'okuba nze bajja kuba nga abantu bandaba ku TV bammanyi. I recruit abaana bannamawulire bajje nga nze mbasasula nze boosi waabwe. Gwemba mpaka recorder ne ka kamera oba simu ko nze genda kati gwe wa Bujjingo gw'omulala gende ewa gundi gw'omulala gende ewa gundi olw'okuba nze bajja kuba bammanyi nga bwe bankolera bwe batyo. Era nabo nga si bakozi ba radio bakozi ba church. So kati naye nga nze abeera ku ki ku mpewo ku kamera. So namuwa obudde nga koze kale musumba kangende netegeke nga tugenda tandika next week the following week. I didn't turn up. Sakomawo ne bankubira amasimu nga sigakwata. That was 2020. Saddayo nalaba nti yali agala kunzisa. So kemweri gye wasooka okukola ku radio yo yatambulanga eti? Eri programu eyasooka bwe yampita nasooka ne mukola akakodyo ne mugamba nze musumba twatandika programu eno saagala ndabike nga director azze okukuba abasumba.
mpanso okenkole ku bufere obwa bulijjo ngende nga bwentyo era abawuliza nabagamba nga mikwano gyaffe olunaku olwaleero tuli kubasamize olwaleero tuli mu offices abufere obuli mu office ku bantu ba bulijjo naye tujja kutambula bwe tutukeko ne mbasumba ya tosobola kujja strategically sebo I didn't nga nice kikola kinamukoba namubuulira konze no tekijja like omuntu takiraba directly nti nzize kuba baki basumba wenti we najikola but he loved it so kakati ku mulundi guno gw'okubiri neŋŋaana okuba nti program nsiri wala era bwe twamaliza meeting eyo nzijukira eriyo gwe nzija okulaga wano kyenzijukira ku nnaku olwo ku simu mukwano gwange twali nayo mmanyi w'amaanyi nnyo mu byatembe ebyo yambuuza ng'ate bakulira TV nagamba Master Maganda konzayi muzeeyi byakugambye osazeewo ogenda kola nga muzeeyi bw'asazeewo ogende ku TV wesazeewo nemugamba konze thank you you're my friend nemuyita nemugamba njagala tufune munaawe wano ekifaananyi olwaleero nga kikulaga nti kyenzijukirako olunaku olwo he told me nagamba no Mr. Maganda kino osazeewo weewaddeyo nemugamba konze nedda muganda wange nagamba muzeeyi bagenda kukutta Maganda abasajja bazibu nnyo muzeeyi yalina mundu zimukuuma fine he had promised me security naye ng'ekyo tekisoboka ne afande Kaweesi baamukuba security yali agikusuubiza yes he promised me security naye byonna nga temuli makulu njagala okubuulira wali abantu bazibu okitegeera omuntu akukuba essasi ng'asabira wa Pastor Kakande naye nga ne Pastor Kakande takimanyi ng'ate era si yamutumye nga si yamutumye omuntu akukuba essasi ng'asabira wa Pastor Kayanja nga ne Pastor Kayanja takimanyi olw'omukwano guli eri akukuba essasi ng'asabira wa Pastor Bujjingo ne musumba Bujjingo nga tabimanyi nga tabisanctionize naye olw'okuba ng'omuntu bw'akuba munene ekikonde engalwa Arsenal okitegeera so kakati ekyo nali nsobola gikola naye yali amanyi nti olwa ssente someone is promising you 2.2 million shillings every month ng'alaba ssente nnyingi amanyi abantu batuyisaamu amaaso olw'okuba ababboosi babamanyi tuli baavu bw'alaba miliyoni 2 nti azikugambye ajja zikuwa aba alaba ssente nnyingi nnyo okitegeera ateke your life on the wire ati omulundi ogwo saddayo neri yasooka tewakuba ku basumba bonna eyali ku radio at first awo nakubako gundi oli nakubako Tomu Sembera nenkubako ne gundi ow'emaganjo deo nenkuba n'omufu natuuka oyo nga yalina okkubwa wabye ebyaliwo ebiseera ebyo toseka byannaku nga ye mu kaseera ako yali alina okkubwamuka katono okitegeera so kaakati nja kukikuwa ekifaananyi njakikulaga omukulu n'ozikola program ezo n'azaagala n'azaagala nnyo so kaakati era nakolako n'omusamize bamuyita Jjajja Kalooli abeera ebiki kinene mukuba bwe bityo nakuba abantu be nakuba so kaakati this time round nenvayo nesaddayo nga sisobola kusiriwala mbeere ku TV bwenti nga buli omu andaba abasumba bonna bengenda okuba teri aweza saawa namba okuva gyali okujja omuntu okukuba secondly abantu togamba mbu kaakati ngenda kukuba abasumba nga ndi wano bwayiise kasita nkuba Tomu Mugerwa weri wala abasabire wate Omugerwa abamu bebwayiise abamu bawa bakutegeraawo bennyini okitegeera ekyo so kati akutadde mu target so kaakati ekyo nakikola ki mukwano gwange oyo nja kuwa kinnumye nnyo wano simu y'ekyanze manya simu z'ekyayina zino nazo toseka bino bya nnaku zetugula zino badde njagala kikulaga ekifaananyi naye nabiteeka ku Google nja kikuwa but you know him mumanyi oyo Nakatemba he told me nangamba muganda wange weewaddeyo nze ebyo tuva mu miti owaddeyo oweeyo family abaana bo bagenda kukutta Maganda tugakonze thank you onjagala konze sisobola genda konze sijja sobola wali ku radio kyali kinda easy nti ensonga nti tebakulaba tokola ki naye ate era yadde era basobole era okumanya agendanga nnyo direct ye nga bwe yali akyagala kuba yali yateesewo n'embeera ey'okuleeta abantu ng'ateesewo abantu be baleeta ono n'ava ewamu waliwo omuwala gwe yaleeta nti ava wa musumba Tomu Mugerwa ye ng'aleeta abantu ebiseera ebyo oluvannyuma nava yavumako omusumba we Namirembe oyo ani oyo Tomu Kayiwa nti Musezi Simeon Kayiwa nti Musezi
mulogo yamuyita mulogo bw'aba awakana mugende mubuuze omusumba kayiwa bati yakiwulirako ekyo musumba kayiwa bamubuuze oba tawulirangako nti ani oyo Ssennyonga yamuvuma nti mulogo so kati byagamba nti nze namuteekamu ebigambo it is on record let musumba kayiwa come and say no tebanvuma nga takiwuliranga n'abantu recordings ife tuzirina we don't nze soogera bwogezi amawulire nakola gali investigative so buli kyenjogera nina facts kyova olaba nze nagambye bino byagenze mu kooti tugende mu kooti awo oyagala kyobadde olindirira kakati omulundi ogwo bwe nagaana okuddayo ompulira 2022 nganya okuddayo aŋŋambe tugende ne ku TV nemba buudisa saddayo ne gutuuka guno omwaka gwe tuli mu 2023 omwezi ogwokubiri waaliwo etteeka ly'ebisiyaga ne wabeera audio gye nakola eyatambula ennyo ensi nga mbuulira abantu ku kyemmanyi ku bisiyaga kaakati n'agiwulira n'agamba ye maganda nti mumuyita akomewo nali ndi awo mu birunga nkubira essimu recordings nzi buli kimu nkirina mu biru manager waki wa top radio nga nkubira essimu olunaku olwo lwali lwakutaano Mr. Maganda je balikonze ani ono ati nze mu biru Ronald mu biru wano ku top radio manager konzi yes musumba Ssennyonga ayagala kwogerako naawe ayagala kulaba very urgently ompulya bulungi ne mugamba ko olunaku olwo nali ngenda ku addressinga baana ku ssomero balita Maryland High School erya Dr. Segawe mabegawe ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bampise kuba ngenda masomero ne mbuulira abaana kubikwata mize mingi bisiyaga kaliya guidance so abo baali bansasudde nga baalanga kuva dda abaana bonna abaana over 2000 balinze nze olunaku olwo ne mubuulirako nze omanyi ti ne ngamba mubiruko nze mubiru musumba baba mpita nze musumba mubanja sente zange kati sobola kuvuga mafuta ate kuddeeyo buzzi bwentyo mubanja sente n'agamba jangu wanayinza okuba wagenda okukola ki okusa jangu akwagala konza bw'aba njagala kati leero asooke kuteekako kisente kuki ku mmotoka ez'amafuta nzije yambuuza oli ludda wane mulimba nti ndiyiganga okiwulira ekyo naye nga nali wange nga mwendi buno mu Kampala koze mugambe nze asooka nteekereko amafuta ati endi kale lwali lwakutaano enkero olw'omukaaga ku makya ngaddamu ankubira mu biru record weziri bw'aba yeegaana because naye bannamwe ffenna abanoonyereza bwe tuli tosobola kugwa mu nsobi nga sisobola genda mu Airtel ne mbagulirako nze mukole essimu eno ng'enkubidde kaakati era Maganda waliwo ensobi z'okola n'enkunenya nga munnamawulire kaakati munnange nze mu biru enkeera lwa Saturday ngaddamu ankubira Mr. Maganda nti kaakati nti musumba agambye olwaleero ojje kakwakuteekereko sente ojje olwaleero konze kale abateekeko ove yiganga inbox nagenda okulaba ng'essimu mu dakiika 2 ng'ekaaba tiiti ngenda okulako nga bateekeddeko emitwalo 2 amafuta ekyakakasa nti ensonga eri agent thank you kakati olwo nno nga aŋŋambye nti mu biru yaŋŋamba nti eriyo omuntu bw'ati kwatagana ne Pastor Kanene agenda kuteekako ki musumba awadde instruction omusumba Kanene akuteekereko sente ojje omulabe konze fine so musumba Kanene nali ndi amudakika ntono nnyo nga nkubira sebe simu yene leeta mannya ki konze ati kale mitwalo 2 nga gajjawa records weziri kakati awo wennyini nga nkwata essimu nga mukola kimba mukubira essimu konze kakati nti sente muziweereza leero Saturday olw'okubira Kanene wakati gwe bankwasiza personal assistant nti musumba agambye gwe tuba tukwatagana personal assistant wa Pastor Ssennyonga so kakati Kanene nga mukubira mutegeeza konse today is a Saturday sijja kusobola kujja ngenda wa Entebbe Maryland kati katukola appointment ya either ncha Sunday oba ku Monday nagamba wo nti kanjogere ne pastor so bwe yogera ne pastor ne twagreeinga ku Monday nengende Entebbe ne yogera n'abaana biki byonna Monday byatuuka ne bankubira ku macha Mr. Maganda musumba agambye leero saawa 4 konze kale saawa 4 bwe nagenda ne bantegeeza nti waliwo abaana betwagala musumba ayagala okukwasa ate nga abaana abo nali nabawulyako 2011 be nali ngenda okusandiika nabo mu 2021 abaana abo mbadde nkirabire be nali ngenda okutandika nabo okuhostinga nga balumiriza omusumba omuntu yabali ebisiyaga naye ne siddayo kukola ku TV wabawulyako mu 2011 2021 okay yakwama enziku etteeka liri eryo erya 2021
bwe baŋŋamba nti kati mbeere nga mbeera ne live ku show 2022 last year bwe bali bagamba nti mbeere live program ngikole ku TV ne ku gundi waliwo abaana be nali nina okukwasibwa balina okutandika nabo ensi ebalabye nga balumiriza Musumba Kayanja nti yabali ebisiyaga ompulira ekyo kaakati era n'omwaka guno bwe naddayo bantegeeza nti abaana bali b'otaakolako program weebali twagala abaana abo obaleete twagala kusinkana abaana abano obaire ng'otandikirako okole program okulaba nti obakola ki obateeka ku mpewo ompulya bulungi nnyo muganda wange naye nga kaakati ne tukaanya ekya ssente ne tukaana agamba ssente you're going to get your money ogwo mundi gwakusatu akusinkana gule gwasooka ogwa TV to radio akomyewo ku bisiyaga okitegedde kati okitegeera bulungi kaakati naliwo bwe nti nensooka ningana omusajja ono kiki kaakati kwe kukola kinaŋŋamba kati jangu enkya tukukwasa abaana so kati abaana ne babaleeta abaana abo ne babakola ki babaleeta bwe babaleeta abaana abo ne bakola ki ne babandaga ku lwokumeka the following day that is olwokubiri bwe babaleeta abaana abo abaana nga ebigambo ebyokwogera byakubateekamu buki buteesi mulina obbateekamu ebigambo ebirumiriza Omusumba Kayanja nti yabalyaki ebisiyaga obitegeera ebyo yenze wano sound nagigyeko dda nange ndi mugiwaaji leka toyogera sabire busabizi Mukama atukuume okitegeera ssebo abaana benjogerako ojja balaba kaakati Musumba nga abaana bano tulina obbakookinga okuweebwa ebigambo ebirungi okuba nti balumiriza Omusumba Kayanja nti yabali ebiki ebisiyaga nkitegeera abaana tubalabanga kaabo yenze wano n'abaana abo totulaba obadde bino wali obirabyeko wonna wonna mu Uganda eno video wali ogirabyeko mu Uganda wonna bano ono wantu walaba emabega eri nga bagize kati bagenda okuvaayo nga nze nagaana okufulumya video zino nga tebampadde ssente zetwakaanyaako ne ssente enkadde so waneeno ng'omaze okay bali after coaching kati ngano ngenda kutuukawo njagala kulaga proof this is why I want to go to court otegeera nze soogera bwogezi so abaana bano abakuleetera mu bakochi olwokubiri tubawo ebigambo ebyokukola ki okwogera biki byonna byonna bano abaana tebabasiyagangako kakabeere ka munyeera tekabayitangako mabega nze nkoze ku stories nyingi mu mawulire nina story gye nakole yakwasa abasawo b'e Mulago 2013 y'omukazi Goleti Kajumba gwe balongoose Mulago ne batajjako omwana yantambuza minisita Kibuula Mpise tugenze wa GP Kaihura nansiima otegeera ekyo abasawo ne tubakwata yali story no iyo story yemu ku bintu binakola ebyamaanyi ennyo abasawo bakwatibwa biki newankubadde omwana tetwamuzuula baali bamutunda dda but naviirako Mulago we bazaali abakyala okuteekayo kamera nembera nti ndi musanyufu so bwe nayogeranga mawuli ebintu bina binakolanga natambulanga naki mba na bwino nze kyekyanyamba emyaka gye nakola program afere b'ekibuga nti nakuba buli kiramu wano naye saakwatibwako empaji y'amawulire kunyweza bwino nze nalina bwino tebampaabirako emyaka omusanvu gye nakola program eyo gye mwayagalanga ennyo nagenda emitiyana nga omukyalo oli afudde n'alongo baganya omulongoosa agambye banaye munongoose bba wange afa agenze kutunda mbizi munongoose nzijemu omwana ne bagaana bwino namuleeta so nze gwe mukisa lwaki amawulire nze ngakoze sigenda ngako ki si kyangu okola amawulire agali investigative n'omala omwaka gumu 2 3 4 5 6 naye namala emyaka 7 nkola program eyo saagendako mu kooti kati kino andeetera abaana abagamba nti babasiyaga nga nze ndabyeko abantu bangi bebasiyaze okitegeera omulaba just entambula yokka n'ekyuka but these were people who were cooked they don't have any physical evidence ebisiyaga bibeera supported ogw'omusango by physical evidence akone okukebera kwennyini nti abasawo physical evidence amusawo takobera kutunula butunuzi nedda agera n'akukebera n'alaba but I told them konze see ekintu kino twandibadde nga tusobola abaana abo tubatwala babakebere
tufune report eyo agamba no it can't ani yagana report yanti kati nze naleeta amagezi abaana babakebere bana abaana ne mbagamba koze naye mwe mukimanyi nti kyetaaga lwaki temugenda agamba Mr. Matia kati ffe tetubyagala twogere bwogezi wano ffe omusajja atukola ki you understand yanga munama yanoonyereza otanso okula red flags nja kuleeta nina recordings ng'omwana omubuuza wano kati okibatamanya omubuuza wano n'omugamba nti kaakati okimanyi nti yakulikodinga gundi ki yakusiyaga emirundi emeka ate emirundi gyali mingi nnyo sobola nakubala n'osirikamu ne weebuzaabuza ate oluvannyuma lw'essaawa nga 2 n'oddamu n'omuleeta nti jangu tulikodinge mwana akantu tamanyi wali obadde omulikodinga n'omulundi kati golowooza musumba yakusiyaga emirundi emeka ati nze yansi yaga gwasooka gwali gyali 2 wanoonya consistency on record This is the evidence we have. Bwe tutyo bwe tukola consistency olabe mu dakiika eyasoose okiddamu mu dakiika 5 I agree n'olaba red flags noga Uganda Eyenkya